Abo be bamu ku bakuuma ddembe abakwatibwa ku butambi nga bakuyegera banna NRM mu lujjudde ekyaleka abantu abangi naddala ab'oludda oluvuganya nga beewuunya abakuuma ddembe bano. Oya ye komanda wa UPDF Air Force ngali wali akute n'ebifaananyi kati mulaba abaana ba Kyagulanyi bo bali bulungi mwaba mwe bali batya ono Kyagulanyi temulonda mulonde Museveni ali mukubira mwa Museveni campaign. Kati olwaleero nga Palamenti etudde ebadde ekubizibwa omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa akulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti Joel Ssenyonyi ajanjudde. Etteeka erifuga Political Parties and Organizations Act akawaayiro 16 tekabakkiriza abantu bano kwetaba mu bya politics. Ate era waliwo akatambi akalala Ssenyonyi kalumiriza akalaga Major General Dick Olum kati yasindikibwa mu ggwanga lya South Sudan ng'ali mu mazina ku mukolo gwa NRM ng'anoonya akalulu mu bitundu bya West Nile. Twalabye Major General Dick Olum naye ng'ali ezombe eyo ku kampeyini lwali ya Museveni ng'ali ne banno abakampeyini ng'abacacyanca n'ogamba ono ali ku ki? Waliwo n'abasirikale ba poliisi era abalabwako mu butambi nga bayuza ebifaananyi byavuganya ku kya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga kya Kampala n'Embaale wadde nga poliisi yavaayo n'etegeeza nga bwebagenda okunoonyereza ku basajja baayo n'okutuusa olwaleero tewali kiraga nti bano baakwatibwa. Etteeka eryayisibwa wano bano abantu eribakolako. Omuntu oyo bw'abanga abadde ku lwale ya NUP mulowooza ki ekyali mutuuseeko singa kati ndowooza alina mu basement. Era ayogedde ne ku bbaluwa ebadde etambulira ku mitimbagano ng'eraga akulira emirimu mu disitulikiti ya Jumani oba Kaawo ng'eragira abakulu b'amasomero baleke abayizi okugenda kulaleza NRM nga kino nakyo kimenya amateeka. It is problematic that now we are getting involved young people, pupils, students, getting them from school, come and attend a rally as if forcibly. That's wrong. That's outside of the law. It is even illegal to order head teachers to do this. Kyokka bino Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao ensonga zino asoose kuzitwala ng'ez'okubalaata n'abiyita ebigambo bya bannabyabufuzi. Obviously, the Right Honourable Leader of Opposition will never miss an opportunity to campaign, and he has used this platform to campaign. So we will first of all take his statement in the spirit of a campaign. For your information, campaigns are happening out there at rallies, not here on the floor of Parliament. Is he in order to find an exculpation to the critical issues I've raised? Let's extend it on the floor so that we limit ourselves to the issues. Kyokka ono amaze n'ategeeza nga bw'agenda okunoonyereza ku nsonga ezoogeddwako akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Joel Ssenyonyi. An action will be taken because the laws are not negotiable. I'm not here to defend anybody. I'm only here to say, let us deal with this matter as seriously as you have said they are. Akawaayiro 28 aka Ssemateeka w'eggwanga kagaana ab'ebyokwerinda okulaga oludda mu byobufuzi kuno nga kw'otadde n'amateeka amalala gamba ng'etteeka ly'amagye.